Mbwerunga eringa enkuba. Ekibuga Kampala omanyi kati bw'olaba ku nkuba nga weeraliikirira naddala ng'olinaanye ebizimbe bya mwami Hamu nga naye omuntu ate n'osasula renti ate n'oyoola amazzi buli lunaku. Kale kambaye ebya Iran kanve ku bantu. Nenga mbajukiza finals z'ensiitano y'omumanyi onyumira Qur'an yagala kwongera ku ddiini yo yabaffe ewagerani mu nsiitano y'omulundi guno kakajja ng'obeeronga omujulizi nga atutikkira Nantamigo w'ensiitano y'omumanyi 2026 ennaku z'omu zigenda kuba 14 ku lw'omukaaga guno wali ku Saruva Hotel Makerere. Funa tiketi kakati ziggwa lwa buwomi ku mutwalo gumu okugula tiketi kuba ku noti 753 9463 noti 753 94 63 fune tiketi yo egena okuyingiza mu nsiitano y'omumanyi. Tuli wali ku Saruva Hotel Makerere akunaku lugenda kuba lwa mukaaga olwa wiiki eno. Amata amalungi gakutuusibwa ku bannaffe basibyangu Dare Supply bagamba nti yongera okunywa amata gaabwe malungi temuli mazzi oyagala bongo oyagala kusuubula muzigo sobola okuba nti muno ogenda wali ku ofiisi yaabwe enateeta okumpi n'ebitalo ekibuye Namaswa Masanafu Kasenge Kabuwa Nsanje Kibumbiro Kakuuka Twendejje omu n'Ekireka osangewo amata gasibyangu Dare Supply ku noti 7 noti 2 noti 7 8 9 ofune amata amalungi so nga gwe kifuba gwe kiremeddeko kikusiiwa kikulaakira okola tekikutuka olumizibwa mu kifuba ng'okola nawe alina ssenyi nga takuggwako okalubizibwa mu kusa weekwate Lugave Herbal Cough and Flu Syrup agenda kubakolako bulungi nnyo ng'olumizibwa ulcers kuyisa bubi ofuna omuliro ofuna gaasi mu lubuto otanaka ovaamu olusaayisayi weekwate Lugave Herbal Cough and Flu Syrup agenda kuba bagamba nti agenda kuba akolako bulungi nnyo. Ate nga bayina nana oyo gwatawanziwa amannyo gakuluma gaguba galimu ebituli bosa ekinyugo byekyo kyagasanyirala bwekwate nana so nga nekyokumirwali gwatawanziwa endwadde mutwe magulu mugongo nyingo mwekwate genda mu dduuka eritunda eddagala wonna okwetoola eggwanga ate nga byakakasibwa ekitongole ekyendi ekibiddagala mu ggwanga. Wahid Garments bali wali ku Hamu Shopping Grounds Block A shop number 163 bakuletedde ebyambalo by'obusiraamu ebiri ku mulembe balina shali okuva mawanga ag'Abarabu omuli Dubai, Turkey, Saudi Arabia n'awalala balina amakanzu ag'abakulu n'abato enkofiira eziri ku mulembe habaya sitiro obukaaya mu mabala ag'enjawulo peti z'abakyala dresses ennungi okuva e Turkey engoye za ofiisi zonna bazirina Qur'ani weziri emisala emitono n'eminene genda ku Hamu Shopping Grounds webali oba okube ku noti 751 noti 751 ate avuzi ba bodaboda abasobola okuvuga bodaboda nga nkolanga ba supply ya myaka 18 mwetagibwa ba marketeer nabo mwetagibwa 18 female shop attendants ku myaka 18 male bakery trainees myaka 17 ng'omanyi oluzungu olw'Oluganda ate ng'omanyi n'olulimi olw'omu western ng'osobola okusoma oba okuwandiika genda ofuna omulimu kakati wali enansa n'okulira na share osobola okuba ku ssimu noti 757 noti 593 0757 noti 593 aba Parents Hope Nursery and Primary School Mixed and Boarding bali wali enamuwongo Makindye division bagamba nti balinaanye Petro City basambisa amagulu 3 oluzungu obusiraamu n'ebyemikono omwana asoma nga atasobola okuvaayo nga yeetandikirawo omulimu security n'obuyonjo biri gulugulu bagamba nti school van weeri abaana ba P7 omwaka ogwedde grade zaali 17 nga first grade school fees asoboka eri buli muzadde twala omwana omuwandiise kubira HM yesozi Walusimbi Beka ku noti 7 noti 88 noti M mwenda noti 7 noti 88 noti M mwenda noti 7 2 ojja kuba ate obafuna bulungi katugende maaso n'okubulira amawulire of course amalala ate nga bwe gatambula tuli mu ddwaliro The Inside Story. The Inside Story. Kakati tugenda akweyongerayo of course n'eddwaliro naye katono nnyo wano katu mbabuulireko ekiri wano Parliament
ye 11 egenda kuggwako naye ekiriwo sofa ekiriwo sofa olutalo lw'ebigambo lumaze okulabika nti luddamu wano mu palamenti eyaffe olutalo lw'ebigambo luzzeemu ababaka bali ku ludda oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga ebigambo bizzeemu ebbago ly'omubaka likyali lumu owa Mityana South constituency eyawangulwa bagamba nti liteekeddwa ku lugangaga lw'ebigenda okuteesebwako n'okuyisibwa ku lunaku olwokuna sabbiiti eno enkya ebbago lyali kyali lumu liri ku lukangaga olw'ebigenda okuteesebwako n'okuyisibwa si kuteesebwako just wabula n'okuyisibwa olunaku olw'enkya mu palamenti ebbago ery'omubaka likyali lumu palamenti agenda gifuluma kubanga bamuwangula kakati tutegedde nti mu bbago lino lumu ayagala ekibiina ekisinga ababaka abangi mu palamenti ku luuyi oluvuganya gavumenti kijjibweko buvunaanyizibwa bw'okulonda akulira oludda oluvuganya gavumenti oba gwe bayita LOP budde mu babaka b'ebibiina ebirala bwe bali ku ludda oluvuganya lwe lumu okitegedde singa kiyita eky'omubaka lumu kitegeeza nti NUP egenda kuba ejjiddwako omukisa ogw'okulonda LOP wabula ng'esobola sitiira okubeera ne LOP olw'ensonga naye ejja kuba yeetaba mu kulonda palamenti bw'ekiyisa kigenda kuba kiwedde NUP egenda kuba evuganya kitegeeza nti bagenda kuba bavuganya buvuganya kaakati nga bwolaba sipiika bwalondebwa ab'oludda oluvuganya gavumenti beesimbewo munnange beerondemu lead of opposition mbaka lumu yagenda maaso n'oleka nti munnange ekyakireeta kaakati tutegedde nti lunaku lwankya olunaku lugenda kuba lwankya kigenda kuba kiteekebwa kiri ku lukangaga yes kiri ku lukangaga oba lisiti y'ebyo ebigenda okuteesebwako n'okuyisibwa enkya palamenti empya enaagenda okujja 12 kino nga kiwedde naye singa kigenda maaso n'okuba nti kiyisibwa ekibiina kya NUP kyekibiina ekisinga okuba n'ababaka bangi ku ludda oluvuganya gavumenti still kiba kikyayinawokko omukisa era gwe banaaba baleese mu nkola empya aba alina emikisa mingi okusinga ku balala kubanga kyekisinga okuba n'ennambaazi ku ludda oluvuganya gavumenti wabula NUP olukitegeeza eba erina n'okusaba aba-FDC bagiwa akalulu NUP ng'esaba FDC akalulu ate era NUP erina okusaba DP kubanga naye eyina ne PFF ekasabe NUP nga ebasaba akalulu kaakati enaye egenda kubeera battleground ndala nga tulinda eyowa sipiika wakati wa Mao ne Anita Among tulinze tulabe NUP singa kino kigenda maaso n'okuba nti kiyita banaaleeta loopu waabwe aliko Yoweri Ssennyonyi kaakati kigenda kuyisibwa enkya kinaayita oba tekiyite nze wendi bwe kiyita bwe kiti nkugambye ab'oludda oluvuganya gavumenti be bagenda nga okwerondera LOP nate nga ebigenda maaso n'okuba nti bitambula ataddeko Pal FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo ebyo bye nnengedde wano naye era nze kanninye ennyonyi nzireyo mu ddwaniro munda ataddeko ekkulu ery'omuntu wa bulijjo webale ddala abasajja bayitibwa aba Iran amawulire tugenda maaso n'okuba nti era tugafuna era tugalengera bategeezezza ne bagamba Iran bagambye nti omukulembeze waabwe mbadde ntandika wano ne bagamba nti Ayatollah Mojtaba Khamenei tamanyiddwa wawaali wabula okusinza ku mawulire ge tuyina akadde kano kennyini gategeezezza ne gagamba nti Mojtaba Khamenei mulamu tteke Iran's new supreme leader safe and sound despite injury reports kigamba okuba nti alina ebisago bye yafuna wabula okusinziira ku government advisor era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga erya Iran uno bamuyita Yusuf Pezeshkian mutabani wa president ate nga government advisor ategeezezza n'agamba nti Mojtaba Khamenei ali safe and sound he is safe and sound Mojtaba kakati
amawulire gagenda maaso n'okuba nti gategeeza of course galigaggwanga tibyanga nnyini yategeeza nti Mujitaba alina ebisago byagenda maaso n'okeka nti afuna mu lutalo olugenda maaso oluusi lwe bayita Operation True Promise 4 oluusi baluyita Ramadan War Iran kati embeera bwetyo bweri bagambye nti omukulu temweraliikirira ali safe and sound. Akakiiko akakuuma ddembe ak'ekibiina eky'amawanga amagatte UN Security Council kagenda mpuliriza okulonda olunaku olwaleero resolution yaleeteddwa eggwanga ereetebwa era Bahrain nga bagenda maaso n'okuvumirira ennumba ezigenda maaso n'okandi zikolebwa nate eggwanga ereetebwa erya Iran ku mawanga ag'Abawarabu. Kati proposal eyaleeteddwa eggwanga lya Bahrain baagala for an immediate end to Iranian attacks on Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the UAE and Jordan. Bagamba nti eggwanga lya Iran lirekeraawo okulumba amawanga gano. Naye era mbadde sinalaba kiwandiiko ekivumirira oba proposal ereetebwa mu UN okuvumirira obulumbaganyo obwakolebwa America ku Isiraeli. Era na kino kankyogere nti Abawarabu bano bayirawe kankibabuulire. Abawarabu baali bakowadde omu Irani naye nga teboogera. Lwakuba nti ate n'okumutya bamutya. Kati mpuliriza otegeere. Abawarabu baloopye Iran nti abalumba. Bamulopye mu UN era olunaku lwaleero UN egenda kikubaganyako ebirowoozo. Abawarabu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi, UAE ne Jordan bamulopye mbu abalumba era bavumirira obulumbaganyo obukolebwa ku ggwanga eriyitibwa erya Iran. Batuwulira amawanga gano tegavumiriranga tegafulumyanga kiwandiiko Gulf States tebafulumyanga kiwandiiko yadde ekimu bwe kiti nga kivumirira obulumbaganyo Isiraeli ne America bwe baakola ku Iran etuuke n'okufiirwa omukulembeze. Kati mbabuule kibayita double standards era nkimanyi nammwe mukiraba. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi, UAE ne Jordan tebavumiriranga America tebafulumyangawo kiwandiiko kyawamu okuvumirira America okulumba Iran kubanga bo bennyini bakimanyi n'okutusinga nti olutalo luno eyalutandika si Iran wabula ggwanga eriyitibwa erya America ne Isiraeli. Abarabu abo tebakikolangako tebavumiriranga America mukwano gwabwe ne basobola okuvumirira Iran. Kyokka Iran abagamba nti nze si kuba mmwe enkuba beese za America eziri mawanga gammwe mwe mwasembeza omusajja. Kakati n'ekira kye twategedde nti eggwanga etibwa lya Qatar bwetyo lyagenze maaso n'okuba nti lyawabudde Bawarabu bannaalyo nti tebagiza ne bakola ensobi ne batunuza nate ebyokuwanisa mu Iran bakole gumu gwa kwedifeninga naye amawanga gano ag'Abawarabu galabika nga essaawa eno si meetegefu nago kutandika lutalo ku Iran yadde nga Iran abakubye missiles. In fact eggwanga etibwa erya United Arab Emirates be basinza okukafiiramu bw'ogatta drones ne ballistic Iran z'abakubye omugatte ziri 1,700 ly'eggwanga erisinza okukafiiramu okuddako eggwanga etibwa Bahrain then eggwanga erya Qatar ne Kuwait. Kati Oman yasinze okulabika nti tebamutagetinze eggwanga Iran lyebasinze okuba nti ataliza ebadde Oman. Kati embeera bwetyo bweri Iran bamuloopye era baagala akomye okubalumba naye mbagambye Abawarabu bano tebavumiriranga kya America akugenda maaso naye kandi alumba Iran n'atandika olutalo naye bagamba nti lwaki atulumba si ffe twamulumba. Iran bagamba lwaki mulina beesi z'abasajja mujja kumpulira mbeera nga bwetambula ataddeko ekula eri omuntu wa bulijjo. Kakati amoli yamala getugenda maaso n'okuba nti tufuna gategeeza nti singa Strait of Hormuz agenda maaso n'okulabika nti aggalibwa kiyinza okutwala emyezi singa Strait of Hormuz abagenda maaso n'okuba nti bamuggala kiyinza okutwala emyezi mbeera nga bwetambula. Netugenda maaso n'okuba tutegedde nti waliwo drone ekubiddwa mu kibuga ekyetebwa Dubai. Abantu 4 abagenze maaso n'okufuna ebisago ebyamaanyi ddala bivudde ku bipapajjo ebya drones egenze maaso n'okulabika nti ekubiddwa wali muna mu ggwanga etibwa erya UAE ekibuga ekyetebwa Dubai nga bwe bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Kakati Defense Ministry ey'eggwanga eryetibwa erya Qatar bagamba nti
ennumba ezongedde okuleka nti zikolebwa eggwanga etibwa erya Iran bazivumirira era bagamba nti zitaddewo dangerous precedent akadde kano kennyini naddala eri kibayise regional energy facilities amafuta ge bayina Kuwait bagenda maaso n'okuleka nti nabo bakyafaafagana n'abasajja bayitibwa ba Iran era nga bategeeza nti waliwo drones 8 ezibadde zitagetinze eggwanga eryo zimu zibadde zoolekera ebisaawe ebyennyonyi n'abaterekebwa amafuta basobodde okuba nti bazikubye. Oman basobodde okuba nti bongezzayo kye bayita Muscat International Book Fair babadde basuubidde okuba nti bategeka kyokka nga bagamba nti tewali yadde omuntu n'omu tewali yadde obulumbaganyi oba omuntu n'omu agenze maaso n'okuleka nti akoseddwa mu ssaawa nga 12 eziise. Bagambye nti eggwanga etibwa erya Oman ly'eggwanga erisinze okuba nga terirumbiddwa nnyo Irani mu mawanga g'Abawarabu. Kakati Bahrain Iran abayiikiriza nnyo era zzeemu n'agenda maaso n'okuba nti ampuliriza abalumbi ekitundu ekiyitibwa Sitira kirinaanye ekibuga ekikulu kibayita Manama wabaddewo nateera okubatuka okw'amaanyi ddala afasirite yeekubiddwa drone y'eggwanga eriyitibwa erya Irani ebintu nga byebadde bitambudde side eyo mu kibuga ekiyitibwa Manama eggwanga erya Bahrain. UAE Air Defense Systems zinembukeddwa ennaku olwaleero nga zikyagenda maaso n'okuba nti ziri active nnyo zigenda maaso n'okuba nti zeetala ogezaako okurepairing attacks ez'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Kakati eggwanga lino ligamba nti balikubye drones ezisoba mu 1000 kasookedde ng'otero lugenda maaso n'okuba nti lutandika. Saudi Arabia bagambye nti 7 ezikubye mu buvanjuba obw'eggwanga eriyitibwa erya Saudi ezibadde zivudde nateera munda mu ggwanga eriyitibwa erya Islamic Republic of Iran akadde kano kennyini. America mole gategeeza nti etandise ebyaddala okutikka nate batandise okuba nti oba olyawo batikka ebimu ku byokulwanyisa n'okusinga nti zi air defense systems ezibadde munda mu ggwanga etibwa erya South Korea zizino bazitise zoolekera nate eggwanga eritibwa erya Isirairi oba ebitundu bya Middle East. Jjukira nti eggwanga lino eriyitibwa erya South Korea bategeezezza ne bagamba ffe tetulina buzibu America bw'oba oyagala tukuwa ebintu byo byoleeta wano ffe tetulina buzibu tugenda kuba tubikuwa era tutegedde nti mu ngeri ey'ekimpukumpuku mu ngeri ya mpolampola basajja batandise okuba nti batika ebyuma bagenda obbejja mu kitundu ekiyitibwa South Korea babireete wano mu kitundu nate ekiyitibwa ekya Middle East emundu gyegenda mu maaso n'okulabika nti evugira ekyenkaniddawo kula lya muntu wa bulijjo. America egamba tennaba kukola escort yonna nga tebannaba ku escortinga oil tanker yonna eyita mu Strait of Hormuz ng'amawulire bwe gabadde gagenze maaso n'okulabika nti gategeeza bagambye nti alesti tetunnaba kuba nti tukikola. Kati ne gano weegali gategeere Abayirani wakati mu lutalo bamaze okwaniveiringa drone empya. Irani balese drone empya wakati mu lutalo bagiyise a new silent electric suicide drone Shahed 11. Irani egambye tulese tetuggwayo tulinga luviiri lwa gaali balese drone empya gye bayita Shahed 11 electric suicide drone impya. Ebifaananyi ebifulumiziddwa biraze Irani nga balonkinga drone empya gye bayita Shahed 11 loitering munition a new electric powered suicide drone egenda kukola etya designed to be smaller nga katonotono singa eri Shahed ebadde etabwanya Abawarabu designed to be smaller nga katonotono kwayata nga kasirifu tekaleekaana nnyo kubanga kali kaleekaana akabadde Shahed 136 and harder to detect nzibu yakulaba ng'ejja nzibu yakulaba mpya bagisabukuludde bagiyita Shahed 11 bagenda ogyongera ku drone fleet gye balina ebadde egenda maaso n'okuba nti munnange nate etawanya amawanga naddala ag'Abawarabu akadde kana agali wakati mu lutalo. Kakati ba analyst bagamba nti drone eno eyinza okugenda maaso n'okulabika nti eyingira nate battlefield mu lutalo luno oba waakiri mu future naye batadde obutambi nga bagenda maaso n'okulabika nti bakulengeza drone empya bagamba nti eri very silent tereekaana eyitawo mu bbanga nga temutegedde nti weeri kati ate nti nzibu yakudetectinga ebyuma byammwe esobola okuba nti ebiyitako electric powered suicide drone Shahed 11 ebifaananyi bivudde Tehran bakulaga nti Abayirani kakati ate baleese endala baagala okusigala nga bazoganya. We report in the
wabalinye kuba nti otaddeko wonna wosinzira okuleka nti otuliriza n'okutugobera enzo omukugu Lukungu Nuhu akadde kano ngenda kutwalako nateera mu nsonga eza Masjid Jamba ate twongera okuba nti tulaba nga tusonda omuzikiti ogwo tuguzimbe gugwe insha Allah.